eno yesawa yaffe eya program Kaluma Nywera. Tutunuulira amawulire okwetooloola ensi yonna ne tunoonya Kaluma Nywera wa waavudde. Okay, butereevu omulungi aliko Impact FM radio Wansi amayinja nkwaniriza osibye tasebo osibye tenyabona tetuli ffenna budde bwa program Kaluma Nywera nga bulijjo omulangira Kalema Igange. Program eno etwoga ku mawulire aganja ulaganya okuba gabeerawo mu nsi yonna ne tujja tugenda maaso ntaba Kaluma Nywera waabeera oba waava era mune mu nsonga ezali zimu. N'ensonga eyo munzikirize talikeko n'amawulire wano okuva ku mulirwano mu ggwanga erimayiddwanga erya DR Congo. Manyi munange ekiriyo si mirembe myereere nenkwadde nga munange waliwo ekigenda maaso kati bali mu kuziika kibayita abantu abattibwa luli nga bayeekebwaga nti aba M23 balumbye amajja ga gavumenti n'amajja ag'omukago agali agamikwani balwana bakuma mirembe embeera bwekyo. Akati nno abayeeke ba M23 bavaayo ne bagamba ne balonkiza kibayita basazeewo basirise mu mmundu. Olwaki? Olw'obuyambi okwali bulina okutuuka ku bantu nga UN yabasaba bwatyo bava ne balangirira. Nene bagamba singa mbambanyiziza muganda wange bajja kusalako balumbe ekitundu ekimayiddwanga ekibuga ekirala bave wali mu Goma bali balumbe Bukamvu sinakindi mu makinge paka mu Kinsasha munange ekyaddiriraawo wasiisibwamukko kibayita emmundu. Akati nga wayiseewo kennaku ng'emmundu ekyaseka bagambe nti nno abaika ba M23 bennyini ng'ogasseeko n'abakabagana eggwanga erya Rwanda kubajjukira M23 teri yokka nedda bano bali mu kibayita omukago the River Alliance. Kakati balonkiza kibayita olulumba olupya era muvanjuba obwa DR Congo. Muganda nga tuliza ba presidents babiri ow'eggwanga erya Rwanda n'ow'eggwanga erya Congo badde bateekateeka obudde bwonna okuba nti batuuka kibayita crisis summit ku nnaku gya kuba lwa Saturday. Kati balowooza nti nokulagala kwali kukendedde tugenza okuwuya munange ng'ate emmundu ezzeemu neeseka. Olunaku lwadde olunaku lwakubiri ne tuwulira ate nkyezzeemu bano bennyini abayeekera ba M23 sako n'amagye g'eggwanga erya Rwanda abamu ne bamba akatawuni akalala munaffe era ne bagamba nti balumba kati ekitundu ekimanyiddwanga ekya Bukavu. Era okulangala kwazzeemu n'olunaku olw'eggulu olwokusatu okwetooloola akatundu akamanyiddwanga aka Nyabibwe. Kano kali kilometers 12 zimayizo nga 6 okuva mu Bukavu era kilometers wali nga 7 paka ku airport ey'ekitundu kyennyini ekyo ekya Bukavu. Bukavu n'ekibuga kinene nga bw'okiwulira. Kakati nno M23 bavudde ne bagamba nti nno bajja kudikeyalinga kibayita ceasefire tebaga kulumba Bukavu olw'ensonga nti nno abantu babasabye baleme kuba ndi balumba. Naye okusinza ku mwogezi wa gavumenti munnange Abayudaya Patrick Muyaya yavudde n'agamba nti nno bano ceasefire gye boogerako munnaffe ne balekeddewo okuba ndi balwana balimba era obudde bwonna bajja kulumba nga baze muno balumba ate ku lwokusatu. Kati embeera munnange bwekyo bweri balaba abasajja abantu ba bulijjo balaba abasajja bamaakinga amagye ga bulijjo gayitawo n'agabayeekera bayitawo. Last week nga maze okwapichalinga kibayita Goma owegongo bali bw'amaanyi nnyo ekitundu ekirimu kibayita ebyamaguzi oba minerals ebyobugagga biyitirivu nnyo nnyini ddala era baga nti nno ebyobugagga ebyo basajja babisimye okumala nga ebyasanga 3 naye tebiggwaawo awo wennyini awo. Akati abantu sofa bagambye emirambo gye baakajjayo giri 2,000 gye baakajja mu streets wali mu Goma mu nnaku gyase eziyise naga ati ate emirambo 9 gikyali mu mawanika ag'amalwaliro wali mu Goma. N'olw'ensonga eyo munange embeera imbi nnyo ate ng'era omuwendo gw'abo baafa gukyalinnya. Bo abakooti y'ensi yonna ewesembeza gibakali ntalo ba prosecutors aba ICC bafulumiza n'ekiwandiiko ne bagamba nti nno bali mu kulaba bwe bamontalinga kulozire ebigenda mu maaso mu ggwanga erya DR Congo n'ekitta abantu ekigenda mu maaso ekibaddewo mu wikisi ezo entono eziyise. Kati wo mu Bukavu ekibuga kibagamba ekirimu abantu nga kadde kalambirira bagamba nti obudde bwonna eyofuuka battle ground empya era abantu bwe batandise kusaba ssaala bagamba mutusaase banne tutwagala ntalo twagala mirembe. Awo twogerera president gwanga erya DR Congo Felix Tshisekedi sako eggwanga erya Rwanda Paul Kagame bagenda kuba nti bateninga kibayita joint summit ng'erimu ensi 8 eza East Africa ng'ate mulimu n'endala 16 ezikola saddaka wali bajja kubeera mu Tanzania mu kibuga Dar es Salaam ku lunaku lwa 6. Kakati ali ku lwokutaano UN Human Rights Council negenda kutuula kubeera ne special session nga boogera ku nsonga emu DRC yali yabasaba nti eggwanga erya Rwanda lisaanako okuteekako nvumbo. Kati bakutuula naye balabe kina bakita ku lunaku lwokutaano. Osinziira ku minisita avunaanyizibwa ku nsonga z'amawanga ag'ebunayira owa Congo onamayiddwa nga Teresa Kayikwamba Wagner omukyalo ne yavuddeyo n'agamba nti no balaba declarations oba endagaano mpitirivu nnyo ezikolebwa mu Africa ne mu nsi yaabwe nyingi nnyo ne tebaziteeka mu nkola. They don't see action newankubadde they see out of declarations. Kati bagamba nti nno basubira nti kaseera kano
wanabo kitambula kati ensi ez'okumulirwano zo na Uganda mwegitwalidde bagee bamaze okubifinga kibata security okuba ni munange tojja kubalumba bwotyo. Jukira ripoti yafulumizibwa aba UN omwaka ogwaggwa nga gulaga eraga nti no Rwanda erina abasirikale abaweddera 4,000 mu ggwanga lya DRC ng'ekibatutteyo kuba ndi bayikula ebyobugagga ebiri awo mu Goma n'okuwa obuyambi bano basajja amayiddwa nga aba M23 ate ekitundu kyennyinnyini Rwanda kyeyagendamu basajja kye bakontrolinze kitegeeza kkiriza obagaana balina enkolagana nago ekitundu ekirimu kye bayita tin kirimu gold kirimu kye bayita coltan akozesebwa of course manda g'amasimu ne laptop ekintu kya bugagga kya bbeeyi nnyo nnyo nga bw'okiwulira. Rwanda yibadde gyejogera lwatu nti nno yo nga yo ekigisupportingisa M23 naye gamba DR Congo erina abayeekera ba FDLR akabinja k'abahutu abadduka ebiseera ebyo biseera biri nga maze okukagoba e Rwanda mu 94 ndi kati kali eyo kakolayo ekibinja kyako nga kiyeekera Rwanda kano naye agamba nti no tit for tat mu mbeera bwetyo munafu atuuliriza. Kale nkujjeeyo twolekedde Isirairi, twolekedde Amerika, twolekedde Gaza oba Palestine munafu atuuliriza. Ekyo kigamba ki? Juke nagamba nti nno olunaku lwali lwakubiri omukulembeze oba prime minister w'eggwanga erimaddwanga erya Isirairi yali yeesitudde ng'atuuse nate ku bugenyi mu ggwanga erimaddwanga erya Amerika ng'agenze kwogerezebwamu ne pulezidenti yakatula ku ntebe ebbanga asidde nnyo Donald J. Trump ng'ekimuto eki feeza esooka yali maze okuba nti eggwa ey'okuba nti bassa wansi emmundu bayimirizaamu emmundu ez'okulwanagana kye bata ceasefire n'aba Hamas ne bakkaanya okuwanyisiganya abasibe wamu n'abawambe hostages ne prisoners. Israeli erina ba prisoners mu makomera gaayo ng'abasibe beerina ba Palestine ate Hamas yo yawamba bita ba hostages aba Israeli nabo bonna bekwata luli mu mwaka guli 2023 ennaku zomezi nga 7 Oktoba nga bwe kyali wekityo. Kakati no bateesa nga bino n'okuggwa bino okuba bitambirira mu mitendera kibeta phases ez'enjawulo. Phase esooka yakuwanyisiganyayo abasibe ab'enjawulo n'okuta abawamba ab'enjawulo bakikoze era kyabadde successful. Naye kakati no phase okubiri gyetugendamu prime minister yeesitudde n'agenda wa Israeli n'agenda mu Amerika mbu yeebuuze ku Donald Trump nga talina okuba batandika phase ey'okubiri muganda nga Donald Trump babadde meeting yaabwe nga yakyama then bava ne bagako n'eri bannamawulire. Ku ebyo Trump yayogedde bega bye bakkaanyizaako omusajja yakawaŋŋamudde byavudde n'agamba nti nno ayagala kuzimba kye bayita Gaza olwannanda lw'e Gaza olwakubibwa olwo muganda wange yavudde n'agamba nti nayagala kuba nti baluzimba ne mu kuluzimba yagamba ekintu kimu nti Abapalestine abali mu Gaza abaddala akakadde bukadde 2.10 n'omusobyo kuba basinga bungi battibwa abamu battibwa nti nno bagende nga yali yasuubizza luli yali aproposinze luli nti bagende bajje bafuna obuddamu mu ggwanga erimayiddwanga erya Misiri n'eggwanga erimayiddwanga erya Jordan. Kabino byonna byogera yagaa nti n'olutalo lumaze emyaka 15 nga luli mu kuba nti munange lukocca kati buli kimu Gaza wetwogerera tesobola kuba ng'ebeerekamu ebizimbe babikuba byonna biri ku ttaka amaka g'abantu bagasaanyaawo nga bw'okimanyi. So wetwogera munaffe watyo yagambye ate n'ekirala musajja mukulu n'avaayo n'agamba yayogedde ensonga erimu ku ezo munange ezinga kati ezanyiziza era abantu abalala bayogedde nti nno singa Abapalestine baba bavudde waawo ne bagenda ne babeera ewalala wonna wajja n'abeera munaffe yagee bayinza okuba nga bajja kubeerayo permanently not temporary. Kiraga kyekyo kitegeeza nti nokkiriza obagaana olinga kati gwe wennyinnyini nga Donald Trump president gwanga eri Amerika owagira ekya Israeli okusanyizawo ddala eggwanga lya Palestine nga teririiwo. Kakati nomugana wange yatuwuliriza ensonga bwati weyazoogedde yadde akabyogera bwati yadde akabyogera abantu ne basooka bavaayo abasoose badde bakulembe Abapalestine bennyini n'amawanga g'Abarabu ag'enjawulo naye agamba nti nno bino byagala ebya takeover ya Gaza tebijja kukola musajja gwe tebijja kukola era okusinza ku Muhammad Abbas ono nojjukire pulezidenti wa Palestine mayibalo gye bali recognizinga mwe balina omukulembeze waabwe Palestine bamuyita Muhammad Abbas yagamba nti no we not allow
the rights of our people to be infringed on. Tujja kukkiriza eddembe ly'abantu baffe kuba tibalirinyirirwa. Era n'agamba nti nno Gaza is an integral part of the state of Palestine and forced displacement would be a serious violation of international law. N'agamba nti nno Gaza kitundutundu kyaki kya ggwanga erya Palestine. Kati ogamba okaka abantu babeere nga bavaawo ojja kuba olinyiridde ng'omenye amateeka ag'ensi yonna. Ne bagamba nga bagamenyoza bawulira bino byayogera muna oganda wange. Kakati nno bino nna bikolebwa bino naye ng'omusajja bwatyo wakyogedde. Tuba tuli awo ensi zaagala abantu bano bagendemu Abapalestine bafune obuddamu eyo. Jordan ne Egypt ne bane babigaana yagala nno nedda ssebo tetujja kukkiriza ate kukyankanya abantu bwe batyo. Era nabamu ku ebo munaffe ate abakolagala eggwanga erya Amerika bennyini ne UN bava ne bawoonya ne bagamba nti eno kati eringa nkola ey'okuba nti kitta abantu muyaga ekika ky'abantu abamu okuggwawo kibayita form of ethnic cleansing. Nga oga nti kitta abantu batta abatuusi batta baki nga weesigamye ku kala ku religion oba ku ggwanga. UN Secretary General Antonio Guterres yavuddeyo naye n'agamba nti n'ebyaddala Gaza kitundutundu kya Palestine ekyenkya nga Palestine ng'eggwanga. So n'agaana okugamba nti n'Apalestine bonna balina eddembe lyabwe okubeera mu ttaka lyabwe nga tobakonyeeko wadde n'akamu n'akeddagala. N'agamba nti no ensi eraba kyekigenda mu maaso ebitabanguko bonna ettima lye bakozesa eri abantu bonna baliraba. Saudi Arabia yavuddeyo n'egamba Palestine nti no tebalina gye bajja kugenda okuva mu ttaka lyabwe lino. N'agamba nti no buli kimu kino okuba nkiggweeraawo. Israel n'okukkiriza nti nno eggwanga lya Palestine weeriri era babeerewo obutereevu nnyo. Ye Prime Minister wa Israel of course badde ne Trump yagambye nti nno omusajja gwe Trump oli mugezi nnyo kyeyogedde ddala kikunju kitaga okuba munange kisiimibwa. Bw'atyo yagambye. Akati ojjukira Trump ono yali yava n'ayagala luli n'agamba nti nno ayagala abantu bagende mu Israel bagende mu Egypt ne Jordan. Bannamawulire mu White House yagamba nti ayadde ategeeza temporary just ne Trump yabalaze n'agamba nedda njaga ebeere permanent deal. Displacement ejja kubeera permanent nti balikomawo abalala balijja ne basangayo bana basanzeewo. Kakikulaga kye mugana nga tuliza gwali eyo ku Impact FM Radio Samayinja kikulaga nti no kkiriza obagaana n'enteeseganya zino twogerako nga we nagamba luli kkiriza obagaana ziyinza okuggwa obutaka ziyinza okubanga bakiraze nti no kati Israel kyeyagala kuba nti etwalira ddala ettaka lyonna eri Abapalestine balimu eyo Gaza berenga egitutte egiwambye eyo neyona nga yaayo nga Trump bwagamba. Kati nawe tuli mugana nga tuza tukyabuuza ekibuuzo kiri nti ddala Kalumanywera avaawa wakati w'Abayudaya mpozi n'Abafirisuuti. Okyali mu program Kalumanywera. Okay, butereevu tukyali fena mafatuliza program Kalumanywera nga bulijjo omulangira Kalema Gegange. Akati no nga lukyalaba nate Kalumanywera wava wakati w'Abayudaya sakompozi n'abafamaidwanga Abapalestina mu mbeera bw'etiyo yonna tukyalaba nate obwakabaka bwali bwabanza okuba nti munnange bwasaanawo era kati bapiira wansi w'obwakabaka omaddwanga obw'abannaffe bano amaddwanga obw'Abaroma. Kakati nno wetuwogerera mugana nga tuliriza tulaba nate bakabaka ab'enjawulo onaavaawo onaamusikira onaavaawo onaddako bw'atyo entebe tesiga munnange nga eryawo ngeri bwetyo nga nkalu balina okwendamu kabaka singa oli munnange aba avuddewo. Kakati nno tulaba tuli wansi w'obwakabaka obumanyiddwa nga Abayudaya bano naye akabaka munnange afuga mu biseera ebyo bamuyitanga Procopius Anicius. Ono nno bwetwogerako yali oba yalondebwa ate ojjukira obwakabaka buno obw'abannaffe bano Abaroma bwali buli divided into two. Tulina Eastern Roman Empire bwakabaka obw'obuvanjuba tulina ne Western Roman Empire bwakabaka obw'obugwanjuba. Akati nno buno babwawulamu ensonga nti bwali bunene nnyo nga Roma tesobola kubanga munnange efugibwa omuntu omu nga batya entalo ezijja okuba nti zibalumba lubaye batyo. Akati nno ekyembi ekyaliwo nti nno kabaka we yafanga oweno mu Western ate owa Eastern yagalanga munonga okukola amateeka oba okuinfluencinga election y'omuntu wage okuba nti addako ng'omukulembeze. Era this time around munaffe atuwuliriza eyasobola okuba nti munnange ekintu kino akikolako oba eyavaayo n'agamba nti nno agenda okuba nti munnange ye kabaka oweno mu Western yo kabaka amayiddwa nga Leo asookera ddala oweri mu Eastern. Kati ono yalonda Procopius n'avaayo n'agamba nti naye basi oli waba afudde teyoka ati ono munnange ono omulala. Kakati nno ekyo kibeera bwe kityo entebe yali nga weeri naye nga munnange buli omu nga asika omugu wa side ne side bagamba nti ani alina okuba nti agitwako nakigamba dde ekyo nti nno already twalinamuko abasajja
abali bavudde bonga bagamba nti entebe eno enakudda kusaidi yaffe nga tulina ddala kabaka yasookera ddala kabaka yali gwe bali bayitanga Glycerius ono kabaka ba Vandals bano abaali nga ababbi abavanga eri mu North Africa ne bayingira ne basooka banyaga buli kimu ate ne baddayo ate tulina buterevu nnyo munaffe ayo kabaka of course okuva eri mu Eastern naye ng'ayagala then twalina gwe twayitanga gundi Kingmaker yono omusajja yali nga omusirikale General naye nga yetisi mufuzi obulanga kyayagala kiri kimu kyokka ye ateekeko omukulembeze anaabawulya ebiragiro bye nga malinga puppet eri omuntu ojagala okuba nga akola ki nga afuga akadno tulaba ono omusajja Anicius ye abeera yalondebwa mu mbeera bwetyo ng'ekyamulonza liyo yagamba nti nno yamulonda naga ajja kuba nti afunye mu kibayita ebintu nga bisatu birambirira ekisooka ajja kuba nga asindise wala nnyo oli Glycerius kabaka ba Vandals ng'alasaba kuba nti ate afuuka kabaka eno mu Western Empire kubanga bali babbi bamanyi kye bakola balina amaanyi nga singa munange wesembiza omusajja oyo kiriza obagaana ajja kujja eno ali matwale geeri naye nasobola okujjayo munange embeera bwekyo bwe yatambula so Anicius n'agenda mu maaso Anicius n'agenda mu maaso munange ng'akola ki nga afuga naye era still yafuna ebizibu ne Vandals bano kubanga banange babadde bamuyeekera sayine saidi ate Risima ne munenga ne gyali naye alina gwayagala nga ye naye nagamba aizu tewali tabu kanjira nkola ki ngende noono gwe bakkiriza tunatambulyawo mpola kakati nekyaddiya munafu atuliza operation ezigenda mu maaso baga tuteekewo kibayita omusajja ono tumulumbe oba tulumba balabe baffe tubakube nga tebanakuba nti basala ate okujja eno muganda wange basindikanga kibayita abasajja abasirikale bennyini Glycerius kabaka wa Vandals asindika amagye gajje gayeekere alisiga bene gatwala ebitundu ebyenjawulo ku bwakabaka bwa Roma era munnaye ekyaddirira yesana no beetegese batandika okuba nti munange bakawuntaracting omusajja ono ne bamukubamu n'amajege era ekyaddirira liyo okulaba nti omusajja kali kamaze okuba nkaleeta amaanyi gennyini liyo nasayininga endagaano n'omusajja mandi wa Glycerius amugambe nti lya basi muneeta onumba tisekulumbanga tulabe embeera nga bweneetambula mu mbeera bwetyo akati nno tulaba omusajja ono amanyiddwa nga Anicius musajja wattu nga bwe yali nti ye yali kabaka naye ng'ateereddwako buteerwa kyali kitegeeza ki nti no waliwo gwe kwe yeesigama ku magye ageeri mu Eastern yeesigama ku bajjeno abeeno mu Western kati nabo bakola nga baba baagadde seeti yennyini yali temwagala kuba bamuteako buteesi mu mbeera bwetyo kale ekyaddiya kyali kimu nti no buli omu nga amulaba tamulaba ng'omusajja owakabi era kigambibwa munaffe mu kiseera ekyo watuuka mu kibayita yali eno omusajja gwe bali bakkirizamu ennyo mu Senate eno mu Western Roman Empire bamuyitanga General amanyiddwa nga Risima ono Risima ng'egaa nti already yali yateekangawo kibayita nga yadisidinga ani agenda okubeera empera era ng'ali musaale nnyo mu kulonda ba empera oba kabaka abafuganga obwakabaka ba Roma eno mu bugwanjuba kakati ekyaddirira munafu atuliza kigambibwa nti noono naye teyamwagala n'akamu n'akeddagala era naye yalina abasajja be baali abasajja nga kakaga kayambirira beyateekate okuba nti balumba ba Vandals bano okuba nti babakuba mu mbeera bwetyo munnange ekyaddirira ono ng'akutta abasajja be balumba bawulira nti waliwo akakubi eri nga balumba bakuba ku sayiti eyo ate nga bakomawo bwe batyo kakati kigambibwa nti liyo nga kabaka oweri mu Eastern Roman Empire yali yateekateeka ng'amanyi nti n'obudde bwonna nono gwatadayiza omulyamu kye bayita olukwe era kiyakola yaddira omu ku basajja abalwanyi bali bannamigge be yali yagamba nti nno basa okufuuka kabaka gwetuogeko amanyiddwa nga Olybrius namugamba nti no what njagala ogende obeere ng'oteekawo kye bayita okukkaanya oba omeditatinge kintu bayita okuluŋŋamya omusajja amanyiddwa nga Risima ne kabaka amanyiddwa nga Anicius olw'ensonga etya nti Anicius nga kabaka yali amaze okuba nti atta omunywanyi owa General amanyiddwa nga Risimas kati bw'amutta bali maze okuba ne bamutegeeza bamuyitanga Romanus gabibwa nti yali ateekateeka olukwe olw'okulya yali alidde olukwe mu bwakabaka era namugamba nno ojja kufa era ne bamutta mwaka gwa 47 kati ono omusajja Romanus yali munywanyi nnyo owa General amanyiddwa nga Risima kati Risima bwe bamunyiiza kyo kimanyi kuba kibeerawo bwe kityo amagye ge yali atutte okuba nti galwana ba Vandals n'agajjayo nagamba nno akasajja kajooze nnyo ototya mukwano gwange bw'ati munnange
entegeeragana ekola ki evaawo oba eggwaawo. Kati liyo kabaka eri mu Eastern awulira nti bantu tebakwatagana eno, kabaka ne General w'amagye tebakwatagana, n'asindika musajja we namugamba nti nno Olybrius nyamba, genda obeere nga otwala basajja bano bombiriri kuseyi yena mulabe ensi yena okuba nti ebeera. Kakati nno Olybrius n'atambula bulungi nnyo mukungujjo, najja abeere nga atabaganya kabaka Anicius wamupozi ne Risima. Naye muganda ng'atuuliza kigambibwa nti nno waliwo ebbaluwa ey'ekyama eyasindikibwa eyasindikibwa ng'ani agireeta ye musajja yenna yennyini Olybrius gwe batumye, ng'agireeta agyekya kabaka, kyokka yazze kubatabaganya bombiriri. Akati ebbaluwa eno laba egwa mu mikono ejani gya Risima gwa mbaluwa nga tennatuuka wa kabaka amayiddwa nga Anicius. Agiraga agibikula, ogibikula n'asomamu nasooka yeekanga, agenda ogikebera muganda wange atuuliriza ng'ebbaluwa erimu nti omusajja aleese ebbaluwa agikweta ku kabaka amayiddwa nga Anicius gwe njogerako ye Olybrius azze okubatabaganya bw'aba atuuse eyo mumutte. Muganda wange batuusewa mumutte. Lwafuuka olutalo lunyinyiri lwe bayita open war. Anicius nga kabaka ebyaddala amaze okuba nti munange bagwa mu lukwe eri wadde basindika eno. Kati olwo n'omusajja ono amayiddwa nga naye Olybrius naye atiddemu kati. Kakati bwekiba bwe kityo Olybrius neyeesikamu n'agamba ntwala bbaluwa egenda kunzita. Munnange n'agamba tino sijja kgendeyo bale kuba nti ontaasa mu mbeera bw'etyo. Kakati no wano ekyaddiya kyali ki? Kitegeeza nno Risima asigadde tebannakukwatagana ne kabaka aliko kati Anicius olw'ensonga nti no yennyini yali asazeewo okuba nti agenda kuba nti atta omusajja ono. Kati sayidi zonna munnange atuuliriza zanga kuba nti zisajjuka mu mbeera bwe zityo. Era ekyaddirira Risima kuyingira ekibuga ekimayiddwa nga Rome, era n'asooka agenda mu maaso n'akyawula ebibuga n'abyawulamu, n'ayiwa ku mwalo gumayiddwa nga ogwa Tiber n'agwawula ku Palestine. Kati abantu be yabali supportinga emperor ne babasalako n'emmere nga tekyebatuukako basala ku kibayita omwalo. Sayidi zombi nezanga okuba ziwajjawajja zeetaaga amagye. Ani agenda okweta amagye ku sayidi eno? Munnange mu biseera ebyo amagye agaali eri mu gawu gaali gawagirwa jeno omulala gwe bayitanga Gundobad ono yali mwana owassenga wa Risima, kitegeeza Risima jeno ono yalina kuba anko we. Kakati batuma amagye, Anicius atumyani Gundobad amwe ku magye gwe balaga masoba kulwanyisa kojja wange. Era kye yakola Anicius amaze okutuukako be gatyo n'asooka akuza omu ku basajja abalwanyi gwe bayitanga Birima n'amukuza ku ranka ey'owaggulu emujama ati najja kuba nga yagenda okuba nti akulembera kati amagye agatukuuma olubiri wamu ne kabaka. Birima amaze okumukuza yatuuka mu Rome. Bw'atuuka mu Rome ekyembi yafa ng'agezaho okuba nti munange aziyiza Risima okuyingira munange mu masekati g'ekibuga ku sayidi erindala emayiddwa nga eya Tiber. N'olw'ensonga ekiraga ati nno kati olwo kabaka alinga munene akalinga akaweddemu ne gwatumye wuyo naye amaze okuba nti afa. Akati nga tewali buyambi bwonna buva bweru kubanga amaze okuba babusalako abasirikale, pressure eyingiddewo, emmere tewali. Emperor Anicius kyeyakola okimanyi, n'agezako ennyo okuba munange ng'alumba nga yakulembeddemu ekintu kino n'atukulembera abasirikale n'agamba mujje tulumbe. Munne baakuba abasajja be bulubi nnyo nga bw'okiwulira. Era ekyaddirira emperor okudduka omuli gwokubiri yeekweka mu St. Peter's Basilica ekyaki oba ekereziya mwe yeekweka. Era munnaye ne batibama nti nooke gyagenze olwo amagye gari agaggawo gazze kuyamba ani? Gazze kuyamba kojjawo amayiddwa nga General Risima agakulemberwa Gundobad. Munnange wayingira mu kyomo kereziya St. Basilica eyo gyakwatibwa, era mukwatibwa n'atemibwako omutwe bapane gugwa wali nga 11 mwezi ogw'omusanvu 472. Oyo kabaka n'abeera nga ye munnange agenze ebyaddala. Kakati kabaka amala okuba nti ye afudde gwe twogerako amayiddwa nga Anicius amaze okuttibwa bulungi nnyo nnyini ddala, takyalina nekyabanja wadde neki. Olwo muganda ng'atuuliriza ne tulaba nate Olybrius gwe bagenda okuba nti batta, gwe basindikidde ebbaluwa okuba nti agenda okuba nti afa. Yagamba nti nno kati nange wano ndabika ngenda kuba nkola ki, nyinza okuba ekyo nga kitwala. Kati mu kaseera ako kigambibwa nti nno atandika bamulaba. Kati Risima agamba nti engeri Olybrius ono gyalinga agagala okuba nga ekintu kino afunamu bali bagala okumutta, lwaki tetumuwa obwakabaka buno?
jjukira yasinikiddwa kujja kutabaganya kabaka Anicius ne Risima jeno w'amagye n'ebbaluwa n'agitegeera nti era ebbaluwa egenda kumutta, so n'abeera nga wuye awagira oba ali mabega wa Risima. Kati Anicius amaze okuba nti afa, mission emaze okuba nti eggwa bwetyo. N'olw'ensonga eyo kyeyakola Risima ng'asindika Olybrius nga nti weeyongereyo genda eri mu Carthage oteese emirembe ne kabaka Abayudaya Glycerius oba Vandals. Kakati Leo n'akiwulira naga ati no Olybrius bamusindisa eriko gwenda kabaka wa Vandals, naga ekitegeeza kati bajja kukwatagana. Kakati n'amanya ati no obudde bwonna ajja kubanga secretly ataking a side either amulyemu olukwe nga yagala yamanya ati no ajja mulyamu olukwe. Kati yakola ono Emperor Amayidwa nga Leo asooka oweri mu Eastern n'amusitekako abantu bagenda okuba bamutambulirako. So mumutambulirako n'akitegeera bulungi nnyo nti naye aga kubanga amutambulirako kubanga yali akimanyi nti already tewaliwo kye bayita tewaliwo kwagala kwonna, nti Leo yayaga okuba nti omusajja naga bamutte, nti obudde bwonna era ayinza okuba nti amuyeekera n'amuggyako nakyo obwakabaka n'abeera Emperor oweri mu Eastern Roman Empire. Kakati muganda nga ekyaddirira kyali kimu kyokka. Olybrius ono gwe twogerako yali candidate omutuufu yekka nga memba wa Senate eya Roma esooka ddala, omusajja nga muyivu nnyo nnyini ddala, ate nga yali ewasa Palestine. Kitegeeza nti obufumbo bwe buyinza okuba nti bumukola ki. Palestine y'omu ku abo abaali mu bwakabaka buli obwavaawo wa Valentinian n'obwa Theodosian dynasties ezo, so nga alinamuko akantu ako. N'olw'ensonga eyo olwamala okuba nti Anicius afa, Risima n'agamba Olybrius nti omanyi leero nkufudde gwe Emperor. Era Risima kye yakola yali jjukira amaze okuba ng'atwala obutuntundu obw'enjawulo awo nga Roma abututte bonna kumala emyezi bwe gityo, naye yetaaga kufuuka Emperor nga yakusigala eno mu background ng'omusajja omusirikale omulwanyi ye ng'akussaawo n'obeera papeti we. Kakati nno embeera munange bwekyo bweri. Kakati nno Risima naye alina musajja w'amayidwa nga Gundobad bulungi nnyo gwayita amuyita kojjaawe oba kizibwewe, ekibazo okuba nkifa kigwe bwe kityo. Kati walangirira namugamba nti nno Olybrius gwe kadde okubeera kabaka ng'onamaze okuba nti afa Anicius munange ennaku za mwezi zali 9 August. Kati Risima kye yakola n'akuza Gundobad ono omutabani we wakizibwewe n'amukuza ku ddaala ery'okubanga omukulembeze ow'amagye, so n'amuzza mu kifo kye mwennyini mwe yali n'agamba mwana wange nze nkaddi enkuze amaanyi ganso okuba gakeewa, kati gogenda okuba nti obeera mu kifo kyange. N'amu obwa generaali yagenda okuba nti akola ki, nti yagenda okuba nti afuga mu kifo kye. Kino wakikola yagenda nti n'amaanyi gali gakendedde ebyaddala, era yafaanana kyo causes bagamba nti nno yagenda n'afunamu kiri ekirwadde kyebagamba ekyamazzi mubiri, n'afa musajja wattu oyo Risima generaali olw'entalo ze yalwana. So yafa 19 August 472 nga yeseewo weeks zaali mukaaga zokka ng'amaze okuba ne bajjawo ono Anicius ng'ate amaze okuba nti alangiridde oli Olybrius ng'alaasa okubeera kabaka owa Western Roman Empire. Era mu mbeera bwekyo yemu n'abeera nga ekifo kye ekya Supreme Commander ow'amagye akiwali kizibwewe ono amayiddwa nga Gundobad mu mbeera bwekyo. Era ono mwana abika musajja tumulenga nga ye akakkanye. Kati myaka gye yalimu nga akulembedde amagye myaka 17 mirambirira, ono Risima yakolera wansi wa emperors bakabaka bana barambirira abafuganga Western Roman Empire. Kwaliko Majorian, kwaliko Severus, kwaliko Anicius, ate nono kati gwali sadaddeko amayiddwa nga Olybrius munanga atuliriza. Kakati Olybrius nko okuba nti naye akola ebintu ebulungi nnyo nnyini ddala. Musajja amaze okuba nti afa, bamulekeddaani Gundobad yakulya kati amagye. Yatandika okuba naye afulumya ssente, sente okuzifulumyamu ekyusangamuko ewali ng'ekigambo welfare of the world nga teka welfare of the state. Ono ogutwogerako era kiga nti nno y'omu abalabikira ku ssente zino zafulumyanga eza gold, eza silver, ez'ekikomo, nga of course tayambadde enkofiira ya bulwanyi wabula ng'akutte effumu. Obone bwe yakozesanga bwebwo si buli ate nga bali beyasikiranga abalaga nti n'ebyaddala ye yalina little interest mu byamagye. Teyakubisa kifaananyi kye na kibu ng'alaga nti ali mu byambalo by'amagye oba nga akutte eki nedda.
yagala kubanga muntu wa bulijjo wabula nga ate kabaka. Kakati no Olybrius gwe twogerako nga kabaka yalina olubiri lwe, yalina olubiri lwe wali mu kye bayita Constantinople, region ya 10. Era muganda nga atuuliriza kigambwa nti nno yalanga okuba nga restoringa oba nga azzaawo engeri gye yakolagananga n'abantu ab'enjawulo, gye yakolagana ne church ez'enjawulo. Era kigambibwa nti ono n'ensaasaanya ye tanga okuba nga yennyini alinga muntu wa bulijjo. Ekyokulabirako yali mu church emayiddwa nga ya St Ephemia wali mu Chalcedon, ekiga yali church ye. So yalonderamu abantu ab'enjawulo kuba ndi muno bebagiddukanya n'abatekangayo n'akasente bw'atyo mpola mpola, nga yagala kuteekawo kintu kimu nti bond oba sayini, akabonero akalaga nti yenga kabaka Olybrius, Roman senator n'abala bonna balina akakwate ke balingako aka Theodosian dynasty bazokuba ne bakazzaawo ak'okwagala nnyo kye bayita eklezia oba church. Munnange atuwuliriza ono gwe twogerako amayiddwa nga Olybrius. Olybrius munafu atuwuliriza nga kabaka yali amaze emyezi 7 gyokka ng'ali mu kufuga. Ennaku z'omwezi zaali 2, omwezi gwali gwa Novemba. Musajja n'afuna kye bayita okuzimba mu magulu ne mu magumba ne mu nnyingo, n'afuna amazzi nga mayitirivu nnyo, wali wamukuba wansi teyadda ngulu, n'afa nga Novemba 2, omwaka gwali gwa 472. Bamaze okuba nti yafa munafu atuliza ennaku yajja kubanga yali tana kubugumya n'ambooge, tana kubanga amanyi akatundu wako n'afa. So kyali kibi nnyo. Emyezi gyamala gyokka ng'ali mu buyinza egyo gyali mitono nnyo. Kakitegeeza muganda nga atuliriza gwalese muki, gwalese mu ntebe, gwalese mu ntebe yaani, gwalese mu ntebe yaani. Alese General Maje kiri yalinga munanga akikutte, akulembeddemu ne kibayita munanga amaje gonna yakutte bwati entebe kati eri mikono gye. Kakati ekyaddi ya munafu atuuliriza kyakunoonya agenda okudda muki mu bigere ebyono omusajja amaze okuba nti afa amanyiddwa nga Olybrius. Gambe abalese akaseera katini nnyo kabalekeddewaawo. Kakati alese omusajja yali ni command ey'amagye gonnyini. Ekyaddi ya munafu atuuliriza kyali kimu nti ne bawulira nti afudde batandika olwo okwagala okulumba n'okwagala okuba ejjinya mu kisaka balabe nti ddala ani agenda okuddira mu bigere byono, anage okudya bigere byono. Batono nawe bali nga tewali. Nagamba komanda wa kye bali Palace Guards yali mu biseera ebyo munafu atuuliriza bamuyitanga Glycerius. Glycerius ono yatuukibwa omusajja guno band amulumba kuba gino bali yali commander in chief w'amagye gonna. Kati alumba komanda waki w'amagye agakumu 2 amayiddwa Glycerius. Namugamba wange mukama we afudde, nenze nange mukama wange yampa ekifo kino eyafa Lisimas ye tayagala kubeera kabaka, naye sawa kubeera kabaka. N'ensonga eyo nkulonze gwe ogenda kubeera kabaka. Era munene amulonda kubanga oli yafa mu Novemba wa 472, kati mu Maachi wa 473 amulonda okubeera kabaka. Namugamba nti weeraliikirira kasita olina kye bayita obuyinza bwange, olina obukumi bwange, protection eno gina kubanga nze nkulemberamu kikitulya munanga amagye. Munanga ekyaddirira kakati nolaba balonze omusajja omulala atwala obwakabaka obwa Western Roman Empire mu maaso. Twogera kwani? Glycerius amaze okuba nti alondebwa. Munanga wansi obwakabaka bwe abasajja Visigoth abasirikale bali abayekera saako aba Ostrogoth batandika okuba nti baga okulumba ne babakuba winnyo kubanga balina omusajja ne munanga manyi okulwana bayitanga Gundobad. Abakuba era mu bakuba ndi baga okuba banyini bateesa n'okuteesa. Bagaba Visa obo bali kabinja kaba Germany abalumbanga batya okutuula eri mu katundu akamayiddwa akagaliya n'abala batwanga mu Panoya Prima ate abala batwanga mu Valeria. Kakati no mwaka gwa 473 kabaka ba Visa ono amayiddwa nga Ulrich munange yalagira balumbe Italy. Era nga balumbe Italy nga asoseyo kamanda we ow'amajege bamuyitanga Vicentius. Wamulumba bwati aya basi agenda okuyingira mu Italy bakomanda ba region ez'enjawulo mugana wange okwali Allah n'okwali Sindira nasooka bakkakkanya omusajja ono Vicentius ne bamukuba ne bamutta. Vicentius amaze okuba nti afa olwo kabaka Ulrich munaffe
nalo yina gati no wakati nze ngeno kuba nti nkikwatamu numbe ngenda kulumba gawu era wakirumba ne bagamba bakipangira ekintu ekimanyiddwa nga HRS ompozi ne Marseille. Kakati mu biseera ebyo oli kabaka Ulrich owali mu Bavescoth ate kabaka ono omulala owabano ba Ostgothic amanyiddwa nga Videmel naye ayagala okulumba kibayita Italy. Naye nno Glycerius ono engeri eri nno nga musajja mulwanyi ate alina ne ssaabalwanyi omulala naga tumujja tugira era mugana nga kyeyakola kyali kimu kyokka walaba nti omusajja ayagala nti alwana namuyita namugaa nti owaayi lwaki tuteesa ayitaani kabaka waba Ostrogoth namugaa lwaki tuteesa era namuwa ekirabo ekya gold coins ezoddala 22 era namugamba nti webadde munange okola ki ogeyose tolinga eriva mu Italy tojja mu Italy tojja kuntabaganya tojja kutabangula bwakabaka bwange era sente zewazimwa bwati bappa nanga amuguliridde namugaa nti genda eri mu gawuji oba obeereeyo ne groups eziriyeyo gyoba mubeera oba bw'otakinga babatakinga eyo otuule tojje n'okuba nti ennumba. Kakati muganda nga tuliza kigambibwa nti ono atandika kibayita reconciliation. Glycerius alinga kati atya kibayita okulwana era mu mbeera y'embu ekyo alinga n'okureconcilinga n'obwakabaka bw'aba Eastern Roman Empire obweri wakabaka Leo. Akati Leo mu biseera ebyo yali naye ng'agenda mu maaso nga akaddiye akuliridde era nga yetwogerera agenda omudya mbigere yalina omwana Leo owokubiri naye nga mwana muto. Kakati kiyakola naga oteko kibayita emirembe n'ono omwana omuto wabere nga tewaliwo okusika muguwa newankubadde nga Eastern Roman Emperor yennyini Leo asooka yagaana okwegogonayizingaani Glycerius nga emperor kubanga yagamba tisobola kukkiriza gwe kuba kabaka wabakabaka oba olw'ensonga oli just puppet owa Gundobad oli puppet wa musajja mulwanyi era ekiyakola nga asinzira eri gyali mu Eastern Roman Empire n'agamba nti nno ye gwe ayinza okukkiriza nti asobola okubeera kabaka ku levo ye owa Western Roman Empire. Omusajja we bamuyitanga Julius Nepos era Julius Nepos ye musajja mulwanyi era kabaka Leo asooka kiyakola n'amutuma n'amugamba nti nno ke kaseera tegadeka amajeego ogenda kulumba tukireiminge obwakabaka obwo obeere nga budda ku saidi yaffe nga mugamba kulumba Western Roman Empire eyo ono bataddeko amayiddwa nga Glycerius. Munnange ekyaddirira Gundobad yali musajja mulwanyi jjukira akulembera amagye agenze kulwana ntale ez'enjawulo. Kakati yali agenzeyo okulwana yaleka Glycerius tamulekedde magye kati yali kabaka wa Eastern Roman Empire Leo asooka ayagala okulumba asinse Julius Nepos alumbe musajja tugali Glycerius nga talina magye n'akamu n'akeddagala Gundobad yalinga amwabanoniza amulesaawo. Kakati yakola kyali kimu kyokka Nepos aga okutuuka bw'ati ng'omusajja Glycerius talina magye naga nti munnange nze okulwana nammwe mu nzite afazaali mpanika afazaali nkola ki mpanika. Era munaffe ekyaddirira awo yalaninga kyo kimanyiddwa nga Ostia mu Juni wa 474. Glycerius olwakitegeera bw'ati n'awanika ng'ennaku zomwezi 24 Juni 474 mu kyo kimanyiddwa nga Echaravena. Era muganda nga atuliza bw'awanika bw'ati Nepos bamaze okuba ne basindika n'amajeege ne bawamba entebe era muganda nga atuliriza tewaliwo nakugamba nti ate bayomba kuba ne Roman Senate yennyini abakola amateeka olubayi tebamukkirizangako nanga nti obadde bubezi jasi musirikale wa kabaka ofuuka otya empera. Kakati muganda nga atuliza ekyaddirira kyali kimu nga bamugambe nti nno kale ekintu ekyo omunange kyaka kikunyize kite era kiteere ddala kane bamugjawo ku bwakabaka era nabeera nga omusajja kati bwe twogerako Nepos ye awambye entebe eno nga maze okugibwako ku bwakabaka Glycerius yakakibwa nemuganda nno kyolina okukola kiri kimu kyokka maybe wagawa mulimu bafuule bishop era bamufuula bishop wa Sarona bamufuula bishop oyo. Kakati nno nabeereyo naga kagira aweereza Mukama kuba bwakabaka bwabuvuddeko okuba okuweereza abantu n'ekigambibwa munno omanyi gwojjako omuntu newakawo munafu atya mbu yaluka olukwe n'abasajja bayekera abamu ono Glycerius gwe twogerako abeere nga bateekateeka okussanya oba okutemula kabaka Julius Nepos mwaka gwa 408. Kigenda okugamba nti nno bano bayagala okumugobako emisinde agende adduke mu Italy nga bamulumbye era nagako nafugako kibayita mu exile mu Dalmatia
naye munanga tuuliza kigambibwa nti ekiseera bwe yategeeza nti noono yagala okuba nti Glycerius yalina olukwe n'ateekateeka ne bagenda ne bamulunga bayita obutwa. So bishop ono Glycerius yali kabaka nagala n'afa mu mwaka gwa 2008. kakati naawe tuli muganda nga tuliriza bishop az'okuba nti yali agenze ka Julius Nepos afuuse kabaka, afuuse emperor owa Roman Empire eno Western oba mu bugwanjuba oba kabaka wa Baroma. Akati no wansi woono omusajja wo waliwo ki amaze okuba nti yalondebwa okuva eri waggulu. Kitegeeza ntikiriza obagaana ekyo kati munanga akina mu 5 nti akirizigana ne kabaka oliwo eri mu Eastern Roman Empire amaidwa nga liyo asookera ddala era kati bakwatagana bulungi nnyo. Ekitegeeza nti kyekyo balina okuba nti bakitambuza mu mbeera bwetyo. Akati kigambibwa nti Gundobad ye yatakkiriziganya na bano okimanyi bulungi nnyo kubanga edda yali kojjawe Erisima yali ng'alonda bakabaka naye namugamba nti yakodde emabega we abeere ng'akola ki ng'amulonda. Kakati wuliriza bagenda bino bitwogerako ng'amaze okuba nti appointingibwa okulumba kibayita obwakabaka buno. Oli kabaka liyo alonze Nepos genda olumbe ebiseera ntafuka kabaka kyali kitegeeza kyekyo yamugaa genda olumbe tagambyeko kono omusajja amaidwa nga Gundobad atambudde base ne bawamba yego bateekawo weja yali agenze kubanga atereeza ebyali eri mu Constantinople ebyali bigenda mu maaso nga bikyankalanya. Kati mu kaseera kennyini liyo kabaka asooka ddala liyo oweri mu Eastern Roman Empire afa nga 18 January 474. Kano olw'ensonga eyo bateeka kubaga tugateeka ani nate balonde emperor gwe kuteeka keri mu Eastern region anakolagana n'ono ennyini Nepos gwe batadde eno mugala ng'ekyaddirira kyali kimu kyokka nga maze okuba nti kati yafuuse kibayita kabaka. Twogera ku Nepos afuuse kibayita Last Roman Emperor. Atikkiddwa abasirikale bagati wali kibayita resistance yaliwo kuba Glycerius ntereka kibayita resistance yennyini era bwe imagine agati na kiwedde nyamano okubeera nemagwana muga tukwadde ekiti tukwadde obere bishop wa Sarona tojja kubanga otutawaanya. Kakati kati yadde ambigere bya Leo asooka bamitanga Zeno eri mu Eastern Roman Empire kubanga omwana omuto Leo okubiri yatana kuba nti yemunange yetuka kuba nti atwala ekintu kino nga kabaka. Kakati Nepo ataso okuba nti naye akulembera nga kabaka weno mu Western Roman Empire Abayudaya gye baalinga bonga bawulize kuba tolo munene okola ki onokuba nti olimuulize kubanga oli munafu. Kakati ekyaddirira anakana okufulumya coins sente ezino kwanzi kozesebwa mu biseera ebyo mu bibuga ebyenjawulo munafe bazifulumyanga mu Roma, mu Ravenna, Mediolanani zafulumanga era kigana okugambibwa nti nno yalonanga okuba generali ab'enjawulo kuba nti bamuyambako okuba nti kiba kitambuza bulungi nnyo. Kati okulaga nti waliwo omukwano wakati w'obwakabaka bwomubiri buno Eastern ne Western ono Nepos yakola okukola yafulumyayo coins ez'enjawulo nga ziriko Zeno nga ziriko ne koligi omuto Leo owokubiri eraga nti nno ddala bano bali bakwatagana bulungi nnyo obwakaka obwamambuka obwakaka obwamaserengeta. Akati yagala okuba nti ateekawo kibayita okuwagala kwennyini okwakabaka okwaliwo ono Nepos wetwogerako era nga yagala okuwagala nti nemana bali balwanagana nga ba Visigoth nabata ate batereere bulungi nnyo nabo bonna nga twali n'omu alumba munne. So alistowalinga kibayita imperial authority ne mugawo bwennyini. Ekyaddirira mu territories ez'enjawulo zibanebagawe kuba nti balumba kuba kabaka babagothi bamuyitanga Yorick yaga okuba nti azirumba nazo era ono kigambibwa nti nno Nepos yapoitinga abantu ab'enjawulo okwali omutabani we yaliko emperor amaidwa nga Avitus gwe bayitanga Ecdicius naga kati nkulonzo ogera kuba gwe manager oweri mugawu obenenga okakkanya olumba ge mwono nabikoze eki buzeewo mu mambuka eyo. Akano mugana nga tuliriza nga tumaze okuba nga tukyalinda tulaba kati kabaka amaze okuba nti afudde Glycerius bamusikiza kabaka omulala amaidwa nga Nepos agambe nosiga kuba nti nwana nayoteeka kibaita enkolagana n'obwakabaka obw'enjawulo eri mu Eastern tufunye kabaka omulala amaidwa nga Deno akuuma entebe alinda Leo owokubiri abeere nga akula. Tubuze ekibuzo munafa tuliriza
b'Abayudaya bakyali wansi wano bakola emirimu kwa bagikola mu Western Roman Empire. Kyekyaddirirawo nyini olijjo okutandikira nate olunaku lunadako nga bulijjo omulangira Kalema Gigange. Mbe bulungi mweraba.